Alpha Theory Sali. Bw'owuliriza erinnya Alpha Theory Sali, omanya bumanya nti erinnya erisemba ku ddyo lye lya Sali. Oyo nno nga si mulala. Omanyirawo nti omusaayi ogumutambuliramu gwe musaayi gw'Abasali. Okwo nga kwe kuva ne mwana mulenzi Moses Sali. Bebe cool. Ali Bebe ali bantani. Kale, tukwate mpola ensonga sobola okuba nga tuzigusa. Mwana mulenzi gw'olaba ku screen oba ababiri b'olaba ye Bebe cool wamu n'Omutabani amanyiddwa nga Alpha Theory Sali. Wetwogerera mu famire ya Bebe cool bagenda kuba oba bali mu kujaganya nga abakimezezza okwenjala. Ku lw'olugendo olupya mutabani wa Bebe cool lwe yatandise okubanga atambula. Lugendo ki wa biki byavuddewa byonna ku video eno mukwano gwange. Bwe tujjukirako olugendo lw'omupiira olwa mwana mulenzi Alpha Theory Sali mutabani wa Bebe cool okutandikira ddala okubanga azanya professional football. Mwana mulenzi oyo yali wali ku timu ya Proline FC eyo nno gye yava. Ebifaananyi byenkuteereddeko bye byawa gye yadda etiimu y'omupiira emanyiddwa nga Express FC. Tiimu ya Express FC mutabani wa Bebe cool yagyegattako ennaku z'omwezi zaali 12 omwezi ogwa Augusito oba August omwaka 2023. Ekitegeeza nti tiimu eno mwana mulenzi ono Alpha Theory Sali mutabani wa Bebe cool tiimu ya Express FC mukwano gw'abangi oba gyoyinza okuyita the Red Eagles abadde agimazeeko ebbanga lya mwaka gumu. Then obala wali August, September, August yawo nobala n'emyezi egyaddako, that is August omwezi ogwaddako emyezi gibeeranga 4-5. So gubeera omwaka gumu n'emyezi nga 5 oba osobola okyanguya n'ogamba nti amazeeyo omwaka gumu n'ekitundu. Mu tiimu eno emanyiddwa nga Express FC gye yeegattako omwezi gwa August omwaka 2023. Mwana mulenzi ono Alpha Theory Sali bw'oba omujjukira bulungi ku Express FC awo ayina golo gye yakuba muganda wange eyawuniikiriza abangi ennyo ne bagamba nti litabani lya Bebe cool likubira ddala muganda wange. Tugenda maaso kuba nti olizaalawa mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula bw'obanga ogoberedde nnyo mwana mulenzi ono ebbanga lyamaze ku Express FC, first of all bw'obanga olabyeko ebifaananyi wali nkulazeeko ebifaananyi bya mama Zuena oba Zuena maama wa mwana mulenzi ono Alpha Theory Sali abadde nga asapootinga nnyo mutabani we ku Express FC ate nga si maama yekka. Ne Bebe cool abadde nga ajja n'alaba emipiira. Buli mutabani we lwabadde agenda nga maaso n'okuba nti azanya omupiira. Si Bebe cool yekka, ne kato oba kaganda ka akola bakana kawala kabiyata kabadde nga kabeerawo nnyo okulaba muganda waako n'okuba nti no kamuwa support mu bufu ofaananako bwe butyo. Era bw'oba otunuulidde mwana mulenzi oyo yatuuka wali ku Express FC bagenda maaso okubanga bamuwa shad number emanyiddwa nga 7 oba ey'omusanvu. So Bebe cool n'afuna essaati eriko number 7, Zuena n'afuna essaati eriko number 7 ne batandika okuba nti Omutabani bamusupportinga ne supportinga yena. Ekifaananyi kino ky'olaba ekifaananyi kyagye buvuddeko omwezi guno gwennyini ogwa January. Amawulire gaali gatandise okubanga gayita nti mutabani wa Bebe cool yali afunye ttiimu Spain ey'omupiira gyagenda okuzanyira. Mukwano gwange mwabagoberera omupiira Spain ye wali mwana mulenzi Lionel Messi gye yali azanyira omupiira mu ttiimu ya Barcelona. So side eyo ababigoberera mwana mulenzi ono mutabani wa Bebe cool baali bagamba nti gyagenda okubanga atandika okuzanyira eddiba. Wabula Bebe cool yavaayo na clarifying ku nsonga eno oba naawe obutuufu bwayo. Yatugamba nti Alpha Theory Sali is currently undergoing trials with Khaled Catalunya management in Spain. The program is assessing his skills, fitness and potential. We expect to receive feedback after the trials tugenda okuyita katono, which will provide valuable insights into his status as a player and areas for improvement. This feedback will guide our decision on his next steps. To clarify, Alpha will return to Uganda upon completion of the trials and will finish the season in the Uganda Premier League.
awo nawo tugendawo. We urge fans and supporters to disregard speculative reports suggesting Alpha has signed with a Spanish football club. These claims are premature and inaccurate. Bebe kuli yavaayo butereevu natugamba nti Alpha Thierry Sali yali just ali mu kuyita mu trials ne management emanyiddwa nga Khaled Catalunya. Ebifaananyi ebyo abatamanyi trials oba abatagoberera nnyo bya mpiira, trials abeera muzannyi ng'atwaliddwa mu kugezesebwamu, era yatugamba nti baali bagenda mu maaso n'okwekenneenya mutabani we okulaba skills z'alina, ali fit kyenkana ki era amaanyi alina genkana ki wano nawali. Era Bebe Cool yagamba nti baali basuubira okufuna we expect to receive feedback after the trials. Ekyali kitegeeza nti baali basuubira okufuna okuddibwamu okwa management eno eyali yeekenneenya mutabani we bababuulire ddala biki bye bazudde ku mutabani na wa waalina okutereeza. This feedback will guide our decision on his next steps. Nti ekyo ab'e Spain kye bali babawadde Bebe Cool kye kiriba kimuyamba okulaba ku ki kyagenda okuzzaako eri mutabani we. Era Bebe Cool awo yatugamba nti yali ayagala okukakasa nti mutabani we yali waakudde e Uganda nga trials ze yali agenzeeko ziwedde. Ebyo byonna Bebe Cool abitugamba ng'ennaku z'omwezi 13 January ye wiiki emu oba ziba zigenda mu 2 emabega. So Bebe Cool yatukakasa nti mutabani we yali waakudde e Uganda mu Uganda Premier League oba League yaffe ey'abaminywera mu ggwanga nga trials ziwedde Spain era mutabani we ekyo yakikoze yakomyewo. Bebe Cool yasaba bannayuganda nti amawulire ago agatambula wano nawali ag'okuba nti mutabani we yasayininze ne Spain temugatwala ng'ekikulu. Era yagamba nti ebyo just bantu babiyisa naye si bituufu. And I think Bebe Cool ekyali kimukoze ekyo ebiseera ebisingawo obanga ttiimu ziri mu kuteeseganya n'ebisigadde batera obutayisaayisa amawulire ago olw'ensonga olumu gasobola okulemesa enteekateeka okuggwa. So Bebe Cool ayinza okuba kye yali alwanako ku saidi ya mutabani we. Ojja kujjukira waliwo omwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Fabrizio Romano, abagobera eby'omupiira y'omu ku bagayi abasinga okumanyika mu kutambuza olugambo lw'omupiira wano nawali. So bannayuganda beefuula ba Fabrizio mu buufu obwo ne batandika otambuza amawulire ku mutabani wa Bebe Cool. Wabula tubadde tuli awo nga mutabani wa Bebe Cool ye wuuyo Alpha Thierry Sali being welcomed at NEC FC. Mutabani wa Bebe Cool yafunye ttiimu empya ey'omupiira gy'agenda okuba ng'azannyira. Ttiimu eno eriwa esangibwawa era ttiimu eno amaanyi gaayo galiwa? Bangi beebuuza ttiimu eno lwaki Bebe Cool gye yalonze okuba nti mutabani we gy'agenda. Byonna tugenda kubifuna still ku video eno. Na lwaki abamu badde balowooza zino ze bawulira KCC biki? Nedda. Tugenda funa ensonga entuufu. Bebe Cool nga mutabani we amaze okusayininga ne ttiimu eno empya emanyiddwa nga NEC FC. Bebe Cool yasoose okuba nga awandiika ekiwandiiko okulaga essanyu ly'amanyi. By the way, awo ye mutabani wa Bebe Cool ng'ateeka pen ku lupapula okusayininga endagaano ey'ebbanga lye tugenda okwogerako wano. Bebe Cool yagambye nti new beginnings, a proud moment for me as a father. Congratulations to Alpha Thierry Sali on officially signing a 2-year contract with National Enterprise Corporation Football Club. Your dedication, discipline and hard work have paved the way for this milestone, and I have no doubt they will continue to elevate you to even greater heights. The journey is just beginning. Stay focused, remain humble, trust in Allah, and always strive for excellence. The future is bright. Okwanyagamba nti no kano kaseera kaye kwenyumiriza nga taata n'ayozaayoza mutabani we Alpha Thierry Sali olw'okuba nti yasayinize contract ya myaka 2 ne ttiimu emanyiddwa nga National Enterprise Corporation Football Club, wabula nga bagisalako ne bagiyita NEC FC.
Bebe Cool agamba nti mutabani we okwewaayo okw'amaanyi empisa n'okukola ennyo bye byamuyambye okuba nti atuuka ku kkula lino. Bebe Cool agamba tayinaamu kubuusabuusa, mutabani we ajja kusituka n'okusukkulumako ne wano. N'agamba nti olugendo lutandika butandisi, n'asaba mutabani we asigale ku mulamwa, asigale nga mukkakkamu era akkiririze mu Katonda era ebbanga lyonna atobe okutuuka ku birungi. Bebe Cool agamba nti no future ey'omutabani ntangaavu ekitabangawo oba ekitenkanika. Kale kati wetuuvaawo nga Bebe Cool amaze okusanyukira ku mutabani we n'okumwaniriza, ne ttiimu eno eya NEC yennyini gye yagenze bamwaniriza mizire gy'amaanyi. Bagambye nti welcome to NEC FC Alpha Thierry Sari, we are thrilled to have joined our family here at NEC FC diehards hashtag. Aba NEC FC baalaze essanyu ery'amaanyi okwaniriza mutabani wa Bebe Cool ne bagamba nti wano nno yeegasse ku famire ewedde emirimu kiseera okubeera nti bitandika butereevu nnyo nnyini ddala. So oluvannyuma lw'omwana mulenzi Alpha Thierry Sari okwegatta ku NEC FC, ffe ng'abaagaliwo YouTube channel omanyi tuwetumiikiriza twakebeddeko side Walieza Express mwana mulenzi gy'avudde. Tebaataddeyo bubaka bwonna bumusiibula, tebaataddeyo bubaka bwonna bumwagaliza lugendo lupya lwagenzeeko. Ffe ng'abagoberera ku by'omupiira ebiseera ebisinga ttiimu w'ovudde ekwagaliza ogende wapya era netegeeza n'abawagizi baayo nti omuzannyi waffe kati takyali muzannyi waffe, agenze mu ttiimu bweti na bweti. Ojja kujjukira ndi mwana mulenzi ono Alpha Thierry Sari eno ku ttiimu ya NEC FC gye yagenze teyagenzeeyo nti agenze ku looni, nedda bamusayiningidde ddala ng'omuzannyi awedde emirimu. Oba nfuna bulungi. Ate nga omuzannyi ne wagenda ku looni era ttiimu etegeeza abawagizi nti omuzannyi waffe gundi twamwazise ku ttiimu eno agenze kumalayo emyezi 6. Aba Express bafuuse kyesirikidde. Wabula njagala okutegeeza osanga munnange ba admin babadde bagenze mu leave. Wenjogerera bino ennaku z'omwezi 27 lunaku lwa Monday ssaawa 3 ez'okumakya. Wenjogerera nti Express FC teyayagaliza mutabani wa Bebe Cool lugendo lupya n'okuba nti emusibula mu butongole. Osanga banakikola, wenkoledde video eno nga tebanakikola. Wabula njagala okutegeeza nti mutabani wa Bebe Cool ttiimu y'empya gye yagenzeeko egenda kusisinkana Express gye yavuddeko ennaku z'omwezi zijja kubeera 27 omwezi gwa March. Ate ng'omulenzi ono azannyanga forward oba abeera ku lugobaawo oluyingirira okuteeba awo. Ekitegeeza nti Express FC teyina kweyibaala. Kaana kalenzi kano kandigisanga ne kagibonereza mu bufu ofaananako bwe butyo. Wabula ate era mukadde ke kamu ojja kujjukira nti mutabani wa Bebe Cool eno ttiimu ya NEC FC yagisayininze nayo emyaka 2 bweddu. Ekibuuzo kiri kimu, wakuddayo Spain ng'emyaka 2 egyo gisoose kuggwa oba just basayininze so that omuzannyo ono abeere n'omuwendo gw'amaanyi nti ttiimu eri eye Spain bw'ejja okumugula ejja mmugula akasente kangi. Jjukira nti omuzannyi wabanga contract ye ekyaliko bw'ogamba nti ojja kumugula olina okumugula n'ogula ne contract ye akisinziira ne contract gy'aba yasayininga. Ekitegeeza nti wandiwulirako mutabani wa Bebe Cool ng'aguliddwa buwanana bwa nsimbi bwe banaatuuka okuba nga bamunona e Uganda mu maaso awo. Ako nako nkabalekedde awo. Nagambye nti ensonga tugenda zitunuulira ku sayidi ya mutabani wa Bebe Cool ate tuzitunuulire ne ku sayidi ey'omupiira. Kale tusooka tugendako ku ttiimu mutabani wa Bebe Cool gye yagenzeemu. By the way eyo placard yali eteereddwawo gye buvuddeko Uganda yali ezanya mwana mulenzi n'ateekayo ng'agamba Alpha Sari, please keep pushing, Chan is in the corner, Uganda is proud of you. Nga bamugamba nti Alpha Sari agende maaso n'okuba nti asigala ng'alwana, asigale ng'akikuba olw'ensonga nti mu maaso awo yandizanya ku Chan mu buufu obufaananako bwe butyo, just alina kusigala ng'ali ku mutindo. Bwe tuvaawo tugendeko by the way oyo ye mutabani wa Bebe Cool. Ekimu ku by'olina okumanya, Bebe Cool afudde nnyo ku mutabani we nti yamufunira n'omutendesi
ali ku mutindo gw'ensi yonna ow'enjawulo okubeera nga mwana mulenzi ono buli kaseera amuteeka in check oba in the right check okubeera nga ebintu abikola ku mutindo ogusukkuluma ku gwaffe ogw'e Uganda. Kale tugende ku ttiimu mutabani wa Bebe Cool gye yagenzeeko. Ttiimu eno emanyiddwa nga NEC FC. Bangi tebamanyi ttiimu eno naye njagala okukulabula mukwano gwange. Ttiimu ya NEC eri mu kifo kya kubiri mu liigi y'eggwanga eya Uganda. You heard me right. Ttiimu mutabani wa Bebe Cool gye yagenzeemu eya NEC FC eri mu kifo kya kubiri mu ttiimu mu liigi y'ababinywera. Ttiimu ekulembedde ye ya Vipers erina obubonero 34. Ttiimu mutabani wa Bebe Cool gye yagenzeemu eri mu kyakubiri n'obubonero 33. Ekitegeeza nti ttiimu eno muganda wange eno season embi nnyo oba ekuba n'essekukuba yenna. Akulembedde agisinga akabonero kamu kokka bwe kati. Ekitegeeza nti ensobi yonna Vipers gyekola ttiimu mutabani wa Bebe Cool gye yagenzeeko ebe yambukirawo mu kisooka straight. Kati nago ge maanyi ga ttiimu abadde babuusabuusa nga bagamba ate eyo yeeyaawa. Kyolina omanya KCC eri mu kyakusatu. Express mutabani wa Bebe Cool gyabaddemu eri mu kyakuna. Ekitegeeza ttiimu omutabani wa Bebe Cool gye yagenzeemu eri mu kyakubiri n'obubonero 33 ate Express eri mu kyakusatu n'obubonero 27. Ekitegeeza ttiimu eno mutabani ya Bebe Cool gye yagenzeemu esinga KCC obubonero 5 bweddu ng'eri mu kyakubiri. Ekitegeeza nti ttiimu si nteene muganda wange ababadde boogera bino nabiri balabika nga ke kiseera basooke bakakanemuko beetegereze bulungi ensonga nga tebannabaako kuba kye boogera. Wabula mutabani wa Bebe Cool njagala kugamba nti agenda kusanga akaseera kazibu mu ttiimu gy'agenzeemu olw'ensonga nti wali omwana mulenzi amanyiddwa nga Paul Muchwerezi ne James Ejaryeko nga bakuba abo balina okulwana nabo okufuna ennamba ku ttiimu eyo. So byebyo abasidi omusunsuzi lyerinnya eryange mukadeke kamujagala kutegeeza nti Zuena ye asaidi eri ate celebrating emyaka 23 bweddu ng'ali ne Bebe Cool mu mukwano ogukulukutanga amata. 23 years together of Bebe Cool and Zuena Kirema. Nabo twongera okubayozaayoza. Abasidi omusuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu njagala okutegeeza ku Agape Christian School lino lisangibwa Buwama ku Lyekatebo. Bagamba nti bafunye first grades 2 ate abataano ne bafuna second grade ku baana 25. Asosaanyidde otwaleyo omwana wo mu buufu ofaananako bwebutyo. So Bebe Cool, we celebrate you side eyo wamu ne mami Zuena olw'okubeera nti mujaguza emyaka 23 bweddu. Omuntu ayinza okukiraba ng'ekya bulijjo naye mukwano gwange gwe weetegerezeemu relationship gy'olimu omazeemu bbanga ki. Kale byebyo nno abasidi omusunsuzi lyerinnya eryange nze nkatuddemu. Lwaki vidiyo eno togenda maaso kuba nti ogirayikinga just onaaba wa ttima butima naye nga lwaki obeera ne ttima nkimanyi tolina ttima. Likinga vidiyo eno Alpha Theory sali tumwagaliza birungi sayidi eyo n'omupiira gwa Uganda okwongera okukula okutuuka kukula erisaanidde. Agaliwo gwe mukutu likinga video. Thank you. Webale.